kati ko video yagwa mwaddayo ku ssomero twaddayo nga mwekubira ku busimu kati mwamukubira kati ngogabune buno my guys the munyumyamukawo ku biboozi okukusa obusimu bannaye jjukira hostels ezo olumu tebazikiza obusimu ngube n'akasimu ko ng'okajjako ekireeyo nga mwazisoma na simu newaka nzijukira nakozesa nga simu ya mukadde nje nkozesa basindikira aka message na deletinga obipinga bati nakuba wasusamu we bati maja mukadde yajirina musoka wasindika aka message munyumya ngomala ngo deletinga ngozawe simu omukadde nga tamanyi video day banaye nayo alinzi bunyo nga bakusindika hello hi good morning how was your day this is Angel ngoba obakozesa ani no number olina okuddamu mangu awo nyo sikubanga avuddewo nanti olumungu kalaba kayisekedda kikasa tunoga bangi kubiko banjireke no gana enyinzo gikubaka ate nga esimu abadde akukusiza nkukuse abanga ya musomesa obo kitegeera waliwo olumu uyambipingako 5 minutes ago ninza mulengi kubako kumbe era akozesa ya mami we ebiseera ebyo ngeno gikubako amami we ebiseera yali amanyi chali yao yatabuka mami yansomera mami yali namba yo yamanyi alabe namba ekuwa kati enamba mugundi muzikologa enamba giraba nnyo enamba yange yagina mu mutwe ng'agimanya ateka mu test nakuba bana textinga bwamana nazideletinga ne kologs sometimes ngazirekamu kati enamba mukadde nga atera nnyo giraba alaba era nga nembya ngenda gikwata nga agikubye kungamba oba yakuba bamukadde yakuba nanusoka nembira kini ani ali mukuba kati olunaku losiriwerabira kuba kata mwesonyiwe ningamba oba mutte mwesonyiwe okuba omukadde akwata mugamba mukama yeebazibwe kati mukola omukolo gammwe bulungi gwa ssanyu mugenda okulengera ate bannayuganda ab'emitima emibi bannayuganda ab'emitima emibi Uganda efanyi mwabiteka kwa account ku TikTok yani byasokera ndowoozo bawo nze yasoko teeka ku TikTok yo nze nasoka teeka ku WhatsApp ne ku TikTok byasokera wa mukyala nze yasoko teeka yo bujete bitambula kwolo byatambula okufa bali bakuba nga speed ya kizungirizi bali bakuba ne bandi ndikitoze bwenakera ku macha nendaba bi message ebyo ningamba obuna ali mu mbeera ono yasoka yalalikirira nnyo okusinga nali nkyali ku mulimu omuntu akube ebifaanyi banne kuba ekifaananyi ekibi bye mazima ekifaanyi yeeditinga nnyo omwami nze nante editinga nedda yalaga omwami gwalaki nekifaananyi labayo alagira ddala omwami muto nele omwami wange muto nati nebalaga nti muto nnyo manye nga newobeera gwe ku akawunti eno ogambira ddala mwami wange muto muto ye nga ye naye just bano bakisisizaamu abantu. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539, WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael, yo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya million 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange
kubba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawalai kati gwe wereze ndarura be King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda Communications Commission UCC kutusaka takulaba kunyoma olukwagala okugata omutino ku music waffe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumugulira akatale ak'omulembe aka digital all is gold bakabikabi abagikuba nga 3 mu July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Miss Sara Saga Mwenge Takubirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebare Gerard Kiwewa Jigijigiri Kasiwa Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulia Aisha Nachito Bonamu Hatakula bakunyoma okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo abiri ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asa 3 mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati gwonobeera wa Hatakula bakunyoma kale mujje tutakale tumekete senta balidako balikoleza ebyana bigwe national ya nange netya figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekitigwe wagidwa UCC Rosbom Afro Mobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa Baluna Promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside the village mall natona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola it boosts sperm count ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola restores manhood nerve damage navuza obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukozesa ku masturbation long term and powerful results bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu improves blood flow to penile tissues omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne guba nga saluti bwogikubadde oba omaze osigala okyalina amaanyi ngaka amaanyi nnyo kali ku 0705271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna Steven Kutusako, Friends of MC Mayor. Gaita mchitongole cha Equity for Men. Bakomya mu season ya yokubiri. Echali wa mwaka gwende mwachiraba. Ato mwaka guno tuchireze mu style mpya. Fireworks mu banga. Habaimbi bona first class. Baby Luther, John Black, Ruden Waikabako, Pacific Vocals, Ashro Yujo Wabutiti, Lady Panzo Lunabe, Baza, Chris Evans, Sunaben Nembazina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdumurasi, Maulana and Rain, Henry Mwanje, DJ SM, Kokada DJ Brian Johnson, DJ Boogie, MCZ Kasuku Nesharomba Kantu Nation Kangwa wangule bidabo omuli obukali ebyalani engato okubomba salon and senza emifanso n'ebigendera ko n'ebidala Friends of MC Mayor fena tugwera ku meeting point Uganda ku 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26 okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo 2 ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Tula Africa Jolo Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sun Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture Top Line Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Health Services Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert yesose ku Lugogo Cricket Oval nga 10 mu July 2026 Tickets za mitwale 2 emitwale 5 ate meze y'abantu 8 ya milioni 3 tickets ojazisanga ku caritickets.com Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle kwa note 7655 7225 kino kyetu badde tulinda Joseph Ngoma mwana mulenzo muwandisi Vako Powerhouse aludenga konko n'endongo ekutte ku mitima gy'abanna Uganda gendongo yenyuma eyimusa ekuwe suubi agikubya mu style y'omulembe kati ategese ekitabangawo twagala cricket oval ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa
madda fa bali serious no tukola nga adda akakolo naka wadde akayita omuntu nti bannaye mujje tulina omukolo kyokka mu abaana abato totolo mwakoze omukolo wanise mboti nokola poti baliwa abasekanga kati olulenzi lundi mutano bino byenjagalira ddala nenyumirwa obulamu nga ndabulamu butambulanga bwe nabubala nyumwe bali kukola mikolo bambi fe byagaana twogera ku bikasa tupostponinga nga 16 ngenda kweza omwaka butyanga nkola proposal ngenda kweza omwaka guno omwezi wa 16 sikola nko step ndala bikasere mbaga ngizayo wa proposal ya chaliyo gwaji jali ya chaliyo naino kole jali wakamukagira agumo naino kola embaga mu November last year ato bacheche abawo ato mukazi nanyiza nengamba kale katukole ku Valentine's Day ate batwayombera ki kanengamba yaina mfaki yana bamu kati muguno gwo musanvu ku birthday nga yino berimbaga kwa mzanga akunya mukaga nga yino berimbaga era nya zubeda natukwera ne gundi customized gundi zigawuni ne batupimba ko byo nangi mbaga egenda kuba sitani aine fujo oba sitani wekwaza sitani waliwo ekisembu fumbo bwa fetagala tuwangale ne mamijja agala tuve utagala tuwenga tuitawo mpola mpola ne tujja kuwangula mujja kuwangula ne mumpadde suubi kuba kulemezaamu na bumalirivu naffe byo twali twagala byongerayo nga tulabo ba sente zinaabulezi zikola omukolo kwata omeri ebbaga ebikolo sente zibula danga mtu sokola ebikolo sente zibula oyinza okubira oyinawo zotandika nazo n'abakola pledge oyinazo osubira ogenda okulaba kikize ababazaamu subi abo olaba pledge list osoka n'obuguumirira ng'omanye guwedde anja kuwa bakadde 5 nkoze ku mmere so ebyokunywa bimpe nogamba omukolo guwedde batukali eri ne bajja ko ebulayo wiiki emu nga tebenye nga buli gwokubira oyo nno nga yakuyambye mulimu n'abatakwatira ddala nagenda ku mobile money njijemu bwotuukawo obeeraawo nga tokwata banne abantu bo badisappointinga naddala ku mukolo badisappointinga kyetaaga n'okola emikolo nga gwe najibu labiri omwana jebya jakoleni kanajibu gwaba ku mwana gwe yazaala kwa akajemu emutwano mukaaga abo bonna baana bo jebya kwata obuntu mutabadisamulize onya akantu kotuwadde nga bw'oba okola omukolo tolirayinga nnyo kuba n'abagenda okweyama you get disappointed disappoint kyetaaga gwe ng'olinamu ezizo ogwo omukolo gwa miliyoni tugeza 2 at least beerayo nga ne 15 mwezi sente nga nnyo ziteeka mukolo mukolo kigogenda okolanga ezo sente ziweze zisukka namu ate newasigala miliyoni nga 3 nositeeka mu kwanjula banene awo shalumu abantu bateekamu zibiliyoni ne biliyoni awo ojatiisa abatandika ate obutandisi banne sibba kati nze mbalamu nkwate miliyoni 3 oziteekamu kaba kiba kyalumu kati ffe tulaba bingi ebipya naye ngende emikyano ebulera buliika miliyoni 12 nengamba mijje akaza akoze abakazi baagala emikola gyagamba nze nkolera omukolo but me I don't get it like getting that fancy introduction wedding kisitegeera kanaddala kati kiba kyalumu abakazi mwagala emikola omuwulira okikola kati munnange ogibanga abanyega mu primary embu sina kyendibeera abakazi mukaka abasajja okukola emikolo abakazi bakukase musajja munnange nze asalawo era Mr. Sabalamu tebakase mukolo omukakaiza obutabikola ngola abajja kikubbako kibebi kyo kati omanyi bonna bonna abaali basindika bo message bonna bonna ebasirika wayi kati engeri omukolo gye gwatambudde wonna wonna ate omukolo gwabadde vayo oli ni wabeera mu blocking era at least alabira customer omukolo gwo munyamwe mwabidde nga kuli vayo anyo kafaananyi kafaananyi kamu apostinga ebintu byaffe nga tumanyi bulijjo bya bulijjo tebitambula 8 10 20 oba 2 twapostinga akantu weeba kugenda okera ku macha message inbox olina messages empya nga request WhatsApp olo ndimo kusirikira akafaananyi mwana kiri ubya eno ku X gwaliko yoba kulibi wano ku X mwana akafaananyi akojja byo jakkanonyo katereye abantu tekandi tambudde nnyo naye comment eyo
chaliye gambecha Musoka nkozono ni omwana yamugamba mbwate topapa kuzaala soko okuzono ninga nange nakaba ku WhatsApp ya ngamba even I thought he was young paka bemulabye wanene atenga akusinga obukulu nyo wanna nera msajja mto wandogedde ki ku muntu seba mto Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kaswa ekigambo it is happening munyoro ku Shalom 256 and subscribing kindly twegatteko obenga ate munnange you don't miss out on anything. I think we are subscribing turn on the notification bell so that you get notified every time that we upload. Me for the first time wakava mukomera wafana ozukira akuwa police bond akuwa bailo nze Shalom Haddad Kawesi ra ku setting mbako ne Shalom his service dali abasajja tujja boka package ka bafumbo tuna bedroom project feza free tumcharanga gwe tukwayo kachi tukwayo kachi konna mujja kumpa tujja bawa no wamye yetu muweyo ka tunywa ka super ka Shalom power ka basajja muno budde munabba muhanye mundu wese ka kwata oyagala omukyala mutte bana bawulira mwana oyo akaba mwana waawe mwagenzo bagamba nga bazaala dda so genda kushamu services of nedagara gwali yabagalo sala omubiri agasala omugejo ensonga zo muzanyi zikolya ko ddala sangi wa Itsas ku the Village Mall ne Shalom Media Studio sangi wa Itsas ku 0705 271973 mujje twakuba ebifaananyi ku mikolo mbaga kwanjula kuziika kufa live stream byonna walabira interview eno lwale tugenda ba Joseph Ngoma filinga twasimbudde dda kushafe yafa abagenda okaba abakula ne bajjajja abakulya munnaku mwebe bayogerera mu temuli kola mukolo oshegeera gwawedde kati mbaliza kali ka part kiki ekirindesa mukama nga byonna nabiyitamu nabiraba kiki ekirisinza obulokozi bwe yansaasiza omusana oba gulyaka enkuba netenye lutakoma era mukama alisigala ye mukama ow'amaanyi byonna mubirabi Shalom chitegezo omusajja mulokole ni mulokole lwakubanya so wala ya interview eno tugenda baluko kuba nange nsaba bongera ambulance erugogo kuba tugenda kuzirika njagala nkabe nakula najjajja ebyataata sibimanyi nze nno tegera twabeeranga awo nejjajja ngena kwezunza kanjagala tukabe tulekane nzirike ngweri abasembanga mu kibiina ababonyebonye mukama bakoledde bambi mujje kuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo n'emmeeza milioni 3 erugoga mpola onako olwaleyo nino omukisa ninabadda sebalamuzi Uluja nga utamukyala sebalamu. Just now I feel so good. I know. I'm proud of myself. Sibyangu. Mweba lefuna mukyala mulungi musajja munnange. Bakazi tebakyala bika. Era tulina n'ekibuzo ekibuuza mu ggwanga ani atabika bamalaya mu bantu ba bulijjo. Naye gwe n'ofuna omukyala. Isa emikono mu maaso. Katonda. Katonda yebambi. Katonda yabikoze. Kati mwenna mwakulira ku kyalo kyekimu. Kasoka tweyanjule tandikira ku ladies first. Naye kwagenda okwanjula omwami wo n'omwami wa kwanjula empule mwetanga muli ewaka. Tulabe mweyanjula mutya. Yes. Hey. Sharon. Hey mami Gabriela ayanjula atya mwami sebalamu. Okay. Sometimes muita honey. Oba papito. Abafe. Ebirala byaffe. Tunatuka ku level yaffe. Manife tweita. Yo no. Mpezani mochi. Temunatuka wao. Tetuli kuye kino. Tetunatuka era tusaba tuleme tuka. Mujja tuka kaseera. Nedda bambi. Eno love mazika so kiri bakyattaka mpawa tali kyambala. Kasoko yanjule mwami waffe. Abatulaba ku Shalom 256 Mrs. Sebalamu and this is my husband. I know. Waliwo kadama agekukaba. It will end in tears. No, it will not. No. Yes. It will end in tears, premium tears of joy, happiness. Abachize. Abasize. Omwana seba anjagadde. Natakujuza.
Nebyo omwaka ogujja byonna bikwagadde kati. Gwamanyi okujja ewaffe kye kitegeeza. I know. Honey, I'm proud of you. Okubye bangi. Oh, thank mama. you so much. I'm proud of you. Sinze banje wali abasajja baidha balina sente. Mbaba bali ku kamera. Nga tewagala genda wabakyala baabwe. Uli ali ambuza my stop yebwe yogerera. Ulira ne bambi ne bazo mwami wange. Azze wafa mpeseze ekitiibwa. Mazima. Nzani banange kati asimayina kumanya. Mwami wange njagadde. He takes good care of me. Andabirira. Tanjuza. Ate alina omukwano by the way. Aliso love. So oyogera kigambo love oyogera ddala linnya sebalamu. Togamba mbulavu gamba seba. Muna seba. Seba. Abafe. Is that it go to be in love? Abali yo banange. Abate babitege. Tabitege. Kano mwami kayanjure mukyala we omubwat omuyeka. Musibye mutani nabatuuliriza nabatulaba wano ku Shalom TV. Is it? Shalom to 5-6. Leero tubyeriko. Abala batwelekera bwerekezi. Yeah, I introduce to you my beloved, the one and only. Kafani awa kaujja the first and the last one. Listen Sebalamu. Kati kujja kusawo a few moments later it will not be there. It will not be there. Neda. Teri yo mukyala mulala ajja kubeera Mrs. Sebalamu. She's only one. Ono yekka yo mukyala Sebalamu. Bana abaala bonna bali ku byabwe. Ate ndi muto. Mazima ate oli mulungi. Yes. Kati mwesanga mutya? How did you guys meet? It is a very long story, but we can summarize it. Tumanya tugwa ku miguye eyo bakagufuna KFC sinaba kulya no gamba kubonna babakwana lwaki nanya okugulira lunch. Bintu si byangu. Well, as me, we met at church. Oh, muli balokole? Yes. Kama yebaza omukunganira wa? Tusabira ku Nsumbi. Lwakuba kati ffe waffe mu bulokole. We muba temunakola wedding. Buli omu abeera ne church ye. Abeera n'abasumba be. So we mumala okukola wedding, ovaayo ku church yammwe n'ogenda ku church y'omwami wo. Nga muvudde mu kibi. Kati omwami nze omusumba wange ye Pastor Richard Bisesa. Era nga nsabira ku Gospel Messenger Church nansana eyo. Ate mwami yakunganira wa? nze nsabira ku Grace Life Center Church. Grace Life. Nsangibwawo mu Nsumbi ova mu Nansana then weyongerayo kati ninyo. It's a very short distance birina naganye Nansana n'Ensumbi. Kati mwesanga mu fellowship choir practice obo mwami drama. Omwami era agweyo mu mwaba music mugundi department. Naye nze nali ngenze kusabira ku church yawe. Wow, kumbe mukama akutwala mu kyo. Nali ngenze kusabira ku church yawe. That's where we met. Ku church. Jinda musanga naye yali akyali muto. Nange nali muto. We are actually very young. Mwali muvaka awo. Twali bato nnyo. Yali mu ya senior 4 nali mu ya P7. Kandi mwami nakusingako emyaka ngena. Totandika balamya. But I was young and he was young. Binje byaliwo awo twali so naive. I know. Stante abakema. Omwami nagamba sakatulabe teeka mani bebe kuli agamba teeka sente olaba. Nedda. Yali mulokole nnyo. Yeah, twali bana bato and providing twakulya mu families nga z'abalokole. We knew how to handle things, ne tubitwala mpola step by step, because it was in 2014, 15. Early 2019. 19. No, 19 by then. 19. Omwesangira. Wow, love ya COVID yanywera. COVID love story. Asenga madam mzungu senga nkaba. What's a wow. Kani ba on plava akaba bukabi. Kani mwesanga. Wali muvaka pisi okay. Gamba bugambi vaka. Tujja gamba kirasi gamba vaka. Okay. Mwali muvaka. Kati mwesanga. Yali overnight tanso kwekwana mpola.
Teyali overnight. Actually, it was a Sunday church service. Ya deliverance. Sumanalangirira ekyo wano. Ekyo tekiri wano. She came with her mother. Twali mu service awo during the praise and worship session. Mani mu playing keys. I'm a keyboardist. Magda. Mani playing keys. Then all of a sudden kuba tubeera mu maaso ng'osobola okulaba eri ekirimu ekijja mu gundi mu mulyango. Nino obukoona amanyira okunkubiranga essimu. Obukoona amanyira ebyaddala amanyira. Kati tutuuka mwako kaseera ntunula mu mulyango bwe nti and I saw a very beautiful girl. I know. Mark the word beautiful. Beautiful girl ng'ali mu kuyingira bwati church. They came a little bit late. Nga bali mu kuyingira. Ambadde tantantala. Yeah. As young as she was by age, her body didn't tell that she was young. I know chana chamugagga kijimu. She didn't look her age. She looked somehow mature than the actual age. Yeah, kati wena mulaba, of course, era omuntu yinanga wakamulaba. Obyana akatenga akomu approachingirawo. How do I start? Kamba tandise tutya waneeno. Nga sira wawongeri yonna najukira abantu abeera ennyo katuuti bakulaba nnyo. So toyinza kumala gagenda buli wamu nti babina bamala kulaba okola ki? Oli mu busondo ba you over interacting with someone. Nensala amagezi kakati during that period twalinawo youth Sunday. Nga tukola practices during the week. So the following week twalina youth Sunday. So what I did nenjogera n'omukulu avubuka nengamba there is a new person yaze mu kanisa. You can talk to her. Abeera naffe mu practices awonna weetega osuule nkesi nga noonya ngeri gyakola ki gyakufuna akaseera njogereko oba naye omunnyonnyole. So we bajja ne mami waabwe bali tebalina cause bali babakajja mu kitundu nga tebanafuna kanisa eri permanent ne batugamba bagenda tujoininga ne ngamba yes that is another tick. So youth pastor waffe by then he's called Andrew Malcolm Magezi. Right now ali China tali mu ggwanga. Malcolm byonna gy'oli nkutumiddeko. I salute you my bro. Yakola kwa kinene nnyo. Yeah. So she went and talked to her. Namugamba about the practices because I zigenda kubeera I think over for 3 days in that week. Yeah, netukola schedules of practices into informing her. She was very punctual nga ja mu budde. Ate kyeri akola kali nga akyagala. She was a very good singer nga ine musinza. Wow. She's a good worshiper nga ine eddoboozi ddungi nnyo just that yalinamu of course nga bupatsi bitago polishinga mu atenga osobola gwakuba keys osomu directinga mu kwata keys olomugamba no kati awovuddeko yimba mu boat komyawo boat ekitegeera. So that is how we began our journey. Netutandika okuinteracting. At first we are friends. Naye of course nze mutima muli eri. Nine kyange kyenjagala okuyisaawo ekintu ekyo. Nga naye kyenjagala oyisaawo but at first we are friends like for some good months. But after some while nga tumaze okwemanya bulungi nnyo neneta idea nenga what if tususako kubeera friends and we become more than that. What was the kusoma? Of course. Olijanga teweddeeko. Twali tukyali mu holiday. Senior for yali mpanvu. Because byali bya COVID. Ate ne COVID n'agenda ne yeegattamu awo. Awunya gubulaasa. So nentwala application yange. Nangamba jjagirowoozaako. Kakirowoozeeko. Ate nga kanisa ajagala mupya ayagala obbamu abeemu n'omuntu mu kanisa mukitegeera. But era tekyatwala nnyo obudde bungi nakkiriza and we started our journey like that. Nerutambula mpola kati ko byo yagwa mwaddayo ku ssomero. Twaddayo nga mwekubira ku busimu. Kati mwamukubira nga kati ngogabu ne buno my guys the munyumyamukawo ku biboozi. Okukusa obusimu bannaye jjukira hostels ezo olumu tebazikiza obusimu. Ngobeera n'akasimuko ng'okajjako ekireeyo nga mumaze suma simu. Newaka nzijukira nakozesa nga simu ya mukadde. Nze nkozesa basindikira aka message na deletinga. Hey, I love you. Obipinga we bati nakuwa wasusamu we bati
manya mukadde yagirina ng'osooka wasindika ka message munyumya ng'omala ng'obudiriti ng'ozzaawo essimu omukadde nga tamanyi video day banaye naye alinzibu nnyo nga bakusindika hello hi good morning how was your day this is Angel oba kozesa ani n'oni namba olina okuddamu mangu awo kubanga avuddewo nanti olumu ng'okalaba kayiseko eddakiika 3 noga banjikubeko banjireke noga nyinza ogikubako ate nga essimu abadde akukusizza nkukusi obanga yamusomesa oba okitegeera waliwo olumu weyambipingako 5 minutes ago nenzira mulengikubako kumbe era akozesa ya mami we ebiseera ebyo ngendo ogikubako mami we ebiseera yali amumanyi nkyali awo yatabuka mami yansomeramu mami yali enamba yo alaba enamba ekuwakuwa kati enamba mugundi muzikolooga enamba agiraba nnyo enamba yange yagirina mu mutwe ng'agimanya ateeka mubutesi n'akuba bana textinga bwamala n'azidelitinga nekologs sometimes ng'azirekamu kati enamba mukadde ng'atera nnyo giraba alaba era nga nembya ngenda gikwata ng'agikubye okungamba oba yakuba oba mukadde yakuba nanusooka nembera kini ani ali mu kkuba kati olunaku lwosiriwerabira kuba kata mwesonyiwe nengamba oba mutte mwesonyiwe okuba omukadde akwata tamugamba mukama yeebazibwe watandikira ku Angel tayogera mbuki yawulira eddoboozi lyange wede yali amanye ebigenda mu maaso ng'abiwulirako yabiwulirako eyo ebimu nga yabisuspectinga ate from mikwano gyaffe abamu nga yakola dda research temusobola kwedetinga nga muli baana bato abantu ne batabimanya muba temusobola hiding a feelings ate naddala ono bannaye yali akyali muto ebiseera ebyo ng'akwagala takwekako sabise bayakaggwa weeti ng'akunoonya temuna nakujjako music awo byuma kubijjako ngajja kuwahaaga mama okwata esimu mama yatandika atya naye lwaki tewesonyiwa mwana wange omwana wange akyali muto oli mukulu lwaki tomwesonyiwa lwaki tofunayo bakulu banneeyo mwana wange akyali muto omwesonyiwa ono mwana muto nnyo oli muweereza mu kkanisa mwana wange omwesibyeko oyagala kumwonoona bambi nga sirina kyensobola kuzzaayo kyagamba ngenda kulopewa pasita teyamugamba teyatuukayo naye of course era yayogerako n'abakulu abamu abakadde b'ekkanisa ove ku mwana we nve ku mwana we naye nga ate amazima nali sisobola kukola kintu kikyamu kyonna eri muwala we just nali mwagala bwagazi naye ng'ebisukkako awo sobola bikola bayire kuba omwana ag'amazima yali akyali muto bali balina okukola omulimu gwabwe ng'abazadde ng'abakulu bakyaki ebimu era ogenda obitegeera okulampola n'ogamba yes baali batuufu omuzadde yadde yanyookera ebiseera ebyo naye I see what she was up to naye te era baatuyambako oba osanga ate kati singa ensobi ezimu zaggwawo eyo mwandikoze ensobi bato n'okwekyalimu ekyawo naye kati alina omululu ng'awulira nga olunaku lulibaaga nasooka nendeko omwana wasooka n'okivaako nsooka nemutaamu nga nebasindika bumesagi sikyabuddamu akuba njogera dekiikiremu n'obutabwera nenzijjako mukazi wattu ng'omukwano gumutta n'asooka ate awo n'atabuka oba afunye nebacyankana ne maama we bannaayi egwenze bankuba ku kibooko abakuba kibooko nga ngenda mu practice nga obudde bwa practice zaggwanga ssaawa 2 oba 3 naye nga practice zitandika kawungeezi jjukira ono baali mu holiday ng'olumala onywa caayi ngenze ku church naye ssaawa nga 5:06 nga ngenze ku church kyokka nga practice entuufu zitandika eyo ssaawa nga za kawungeezi nga tubeereeyo ogenda okudda ewaka nga kaliro kakutte maama ng'emirimu teyakoze naye nga tubeereyo mbu tuyiga kuyimba kumbe kwagala tunula kuseeba njagala tunula kuseeba bonna abantu musigale mu kkanisa nga mukiwulidde mu kkanisa wakyaliyo love eyaddala ate eri pure and holy ekyo nkyewuunyiza teyakusumbuwanga mbu naye kati olaba munnange nedda teyabingambako ebyo ate kale batusomesa naffe mu kyaki abaana abakyaki batusomesa bwe batugamba no sex before marriage babakuumiramu ezo embala z'omwoyo mutukuvu so whenever you get tempted mubeeramu n'entiisa gamba kino banakola batya banayogera batya
Mukama anaawulira atya omwana w'omusumba, and we really thank our pastors batuguiding. Ejukira bagamba your body is the temple of the Holy Spirit. Yeekaalu ya Mukama omubiri gwo. Eno yeekaalu egenda mu kyebibi. Kane musoma ono yasooka okumala. N'amala gwe ng'okyasoma. You are still in touch. Of course. We used to keep up the communications, like, because we are talking amaliza high school. Try to challenge touching afunya wesimu nga communication eri kati abagenda kuyoninga campus akuzembe taswa mugana simbe gwenga nawe wakyamwekumidde Mukama nga akulaba. Of course wanka kombo ba nze ni musajja wa kigambo kyange sitabika tabika kati wakyamyonga n'omwalanga mulungi kati kabala kasawajo ninga campus baba ne buno bujjebbe buno bumudde amatu buli awo busire boy buli awo busire king butsungwa abana pressure yali awo utegera ani akuli okwali kwa another line kyali nani sawa zilinya za kiro kubi another line yogera nani no isawida chikatana another line gamba obodde yogera nani oyo by the way of course era nga womanyira kyomanya security yali gumiti yali bulala etwayo mnogane akatabala abasinga bomufaako ennyinda gy'abasinga nabe Kampala abana to campus abakolinga bwomufaako omulagamba omwagala agamba please I need privacy and so compare muko distance you're over controlling you're too controlling like you're calling me oh gosh I need some time. Okay twakimugamba kongola bali controlling kyesaaki mugamba cause engeri gye twava wansi kati agamasimu ago sagatwalanga controlling however such twalanga controlling kuba nali mumanyi ali protective kati atufuna kanyo gamba but is too overprotective bukasera ambubira but I feel okay with it. I'm okay with it. Thank God for your parents. Banange tulina abawale Kampala. I'm okay with it. Just no. Omukubira simu bit but ndoza kati ne malanfo bo ogera nange banange okuba amasimu bali bakuchayako because of loving too much nakati mama gwatandikira kwoli bwe buzibu loving too much akuyimbye muka waliwo ekiseera we kyatuuka mpulira nga bakubeerako buli kaseera bati nga tayagala kuva buli ne mubeeramu akabo naddamu n'akuba akasimu olumu okwoyo basoma bitabo omutulumu oyagala kuwummulamu genda okulaba kuba essimu ng'ate ayagala mwogere ebbanga baba n'emboozi kati okola ki okay kati senga nali kiyenje wandinjagadde senga sayina matu kasenga sayina matu would you love me okay our first daughter would it be a girl nerinya ne mulite twatuma amannya ku campus nerinya ne mulite saako jamu tumalinnya ki me I want okay my mother's name okay we should know our names waliwo ebigatta amanya kati naka ex kange bambi kali kati kagenda bweru kanasanga definitely tweta dash Daphne and Shalom tweta dash ngana ne t-shirt dash for life mukyali balo gaffe nabatumye Mukama anyamba nenfuna omwana muwala nashiba tukola nash nashiba and Shalom tuli era mwekale twayagala okufa muno mwana ngamba ko kati relationship omuntu asobola kugamba you know what you deserve better oyo ngagenda okukyala otali nsonga atandika wa you deserve better ngenzo tunula munga I'm not the right person for you please sagala ngulafunya I don't want to hurt your feelings tukireke anafe ebyo byalingawo sometimes nawulira ngo obujja kuno obwali bwesaba betendo nga buli ku mwana wa kids obwala bwa chacho nalinganga ku church naye nga amaso gabeereriwe bati eri waggulu olabali gwatulira nga akuba keyboard ne mama wajjawo omupya mu church naye ng'era ojja wali erinze ondabira ngeri gye nali omuto tukawe bati ondabirawo making sure nti ondaba simuwa gap naye yatukakawo ebiseerawo nga ali awo mu candidate classes nga kapressure kasusse nga kapressure kasusse n'atandika ebyo naye maybe nze I think ndoza we are meant to be
no mami wange cause a lot came on the way. A lot came naye nga ne wetuba mutufunyemu obutakwatagana era nga tuddamu musigala mu kyalo. Kuba ebisoomooza byo bibeerawo si kyangu ku relationship eyo okuva wansi paka kati nga temuli bisoomooza bibeerawo mufunamu bu breakups naye ng'era tuddawo ne we wabaawo ebinene ebihappening awo nanga nokkombya tewali nanti twalingana ku ssomero twalinga ku ssomero olumu holiday ng'era tabeera mu region nga biroba yagenze wa aunties eyo mama nga akutegula amugyewo nga ntegula ku kyalo kati bwe walinga mwenna mwali mukyasoma tekyaba affecting amuko like academically performance or declining amuko. Of course, when it was time for books, I used to keep it for books. Maybe communication ngazija later on ngomazo, of course ngomazo kusoma olunaku nga luweddeko. You can just say hello for 2 to 5 minutes. Newe bakoba no nekivaawo. Techangira ate wota communicating ate maybe kisobola ku affecting. Okumalanga weeks bidding nga tu communicate nso nga koba kakyali kuki. Nga nibyo sumo bato bitegero bamuli mu kawoze ebitabo tebitambula why sometimes nogamba lero sigenda mu textinga first kandabe kumbe ne idea yemu kati ekyo ki relationship ze kampala mu kigamba abantu ayinza olowooza nti nno nzamwesibako text first let him text first namala omwezi ogwo kamwe na relationship bwefa bwekyo ogenda okulaba byosoma tokyabitegero gano naddala mbutuufu tuvuzeza wiiki namba ali kuki nekusomera katona buno obwala buno obulala buno bwakuleteranga apeta of course bo bubayo naye ngira to obulaba nzinda lisibulaba nga waziba amaaso gali ku angel nga sibuwana vibe the best I can be with you is friendship nitubeera okay some people used to be like as if kale nga balowooza oba to dating nabo because I used to get some girls nga tuli nnyo close nga tu joking around nga tutambula oba twekutte naye nga mwana friend zone lwaki atambulanga nga gole eryo tambudde wekka ebyo nzo nga always ebira friend zone nga ne bokola otya I didn't know to flirt with people. By people should understand it's not good to flirt with people most if you're in a relationship. Why do you agree with it? I don't. What in a gamba you're dating someone else then you're flirting with other people was standing gap ya tolina kuflatinga na muntu yenna nga olina omuntu gw'odatinga tolina yo omuntu ali mu relationship lwaki oba ogaba ennamba nedda tetuwa stand gap nedda nga okugaba ennamba because oli ayinza okubeera nga intentions siza kwana nga is going to be a good friend. Bible egamba abaana ba Mukama ebakuŋŋaana kati you cannot tell anti abayo kisinzira na relationship eyo eri bold chenkana ki n'omuntu nga gwe principles zone and ethics nga gwe omuntu how do you take yourself kuba omuntu asobola n'okujja nga akulaza intentions ze sizakwana naye nakwana ne kati relationship yo eri bold chenkana ki ne principles zo ng'ogwe omuntu zotambulirako. Tumaze okusoma awo joininze campus ye nga joininga dda wali obera wakomitinga kuva wako baberanga mostel navanga waka okukuuma navanga waka katafuna akanyoga kati uno sijja kudda sijja sula waka katsoka empiteko kati yali abeera yekka ebyo butasula waka nedda babigana ebyo byagana ng'otandika otya mukadde mugamu naye ngenda kuwasiiba nemwatuka campus abazadde nga tebakikkiriza nti you guys are night. By the way our parents kati nga abazadde maybe basobola okuba nga bakimanyi kuba they guided us nga bba abazadde bayinza okuba nga bo bakimanyi naye ate omwana tomuwa nnyo bbeetu liraga nti go nabo bakimanyanga seeba oyo alayika oyo naye ate tobaga genda kola kino so they knew naye kati mama yali wako nagamba kale mbalaba ne seba naye mwana wange tuli balokole okola bwoti ne bwoti batulya bunange naye nga biyita ku mutwe
Babanyi bakkiriza mu kize. Batubuliriranga ne mabega naye nga time came nga they have to accept love is love. Love is love. Ups and downs nazo nezaaliwo ngira still tuddamu ne tuddingana. Tebakutisaako kusiba. Kusaidia? No mwami. I don't remember. Nange bakanga ffe twaka ku makomero eyo. Mbu bajja kusiba kulomola. Namukola n'endaga tuddamu dde mukubira essimu. Ffe batutuuza mu kuweereza. Bw'oyo nango osookanga weewako time ne Katonda. Ngaga sooka ogende weetereze. Kata weetereze kyaliyo ezabalakola ezivumirira ekibi. Of course they do, because wabeerawo abaana abalala si mu bubi. I don't know in other churches. Ne wabeerawo abaana abalala abatali bwe batyo. Ng'ate w'oba tobuuliridde bano bali obo basigidde ekifaananyi ekiraga nti it's fine. Okay. Ojja kwesanga nga abavubuka mu church bazaala bakola biki ng'ebyambyo ne biri. Abaana ba church bakwaya members abamass kwaya n'aba worship bali omu kye beekola kigenyi. Wali bano ab'ebyuma bamazeewo ba sister baffe. Naye simanyi anti ne Stanley naye yali muyimbi. Kyova maybe abatambuliramu, because me I believe ebiseera ebisinga omuntu yenna buli w'otambulira ku butuukirivu a lot come on the way. Ate era nzikiriza nti Stan talwanyisa abantu, alwanyisa abantu abali opposite. Abakola ekituufu lwaki olwedde oba muntu alwanyisa nnyo abaana b'abasumba because they know balina omulimu ogw'amaanyi ogwa Katonda gwabategekedde. So that's why maybe balaba nga abaana abaweereza babeera nnyo mu bawala bakola ki. Naye nga bintu byako mumaze osoma mutandise okukola awo ngera okyabeera waka nali okyaganya okubeera naye even after school. Nali nkyabeera waka. Eyo ttima lyennyini sitima Sharon zibeera principles nga za waka. Amutandise okukola mpola oli kayatandise okulwentinga nga togendako okumulabako n'omwoleza ku jjenyi ku nali simanyi nayo. Nali simanyi nayo. Nali simanyi nayo. Ate nga tubeera nno na kumpi ewaffe n'ewaabwe. Naye nga tomanyi waapangisa. And I used to make sure that tamanya ayeera. Lwaki? Oba ali omuzizi kati naye bw'oba anti kale kumpi ne wabeerawo ba relatives be biki kati ogendayo ne bakula. Ojjukira bamumanyi. Ne wabeera nga just kalugeze obeera wani ne bamulaba wali bamanyira wave. Lwaki ayita wani. Ogendayo. Akoleyo ki? Just kumwoleza ku jini. Omusiikire ku jini. No. Bayira enze ebintu sebyagala. Ebyo nabigaana. Nze sisobola kugenda bamusajja kukola mirimu. Abaffe. Sisobola. Omusajja waba akwagala nga bw'oli. Ne bw'otayoza jini. Iye akwagala nga bw'oli. Nze natuuka ewange nga omusajja wange yeekanga wekanzinaga bulijjo kino okikola. Omanyi n'okukola kino. So kati wokola emirimu yabeera nga asiiga njala ziba bweziti. Kati oyo zogenda kwoleza abasajja bameka. Tomanyi nti ani agenda okutwala. The table is shaking as expensive drinks gonna. Abaana bali bakola mirimu. Abaana bakunya bijini weekend. Ogenda kwoleza abantu bameka. Wano yagula brush ne kadi na. Nze I got biased about that thing. Twaina neighbor waffe yali musajja munyankole. I'm sorry, I'm not talking. Naye ng'oli nniga waliwo ayoza. Aba yakayoza waliwo n'agenda ku macha waliwo ajja yanula n'agolola waliwo afumba waliwo asulawo ekiro bonna bawala ate nga banjawulo munyankole ngali w'amaanyi nga banjawulo okubona nga kati olwoge ate nga bonna ndowooza abasuubiza yeggwe era gwe mukosipu yo tewayoza ku jini za musajja tewasimuula nakuuta toyi kale sisobola abaana bagula vimu nga ajja kubufumba weekend weekend marriages sisobola ebyo nabigaana nze ebyo bikolera bba ebyokwoza engoye nkolera lumu nga mmanyi nti omusajja yoono nze sisobola oyoze ziri nezange zibeerawo nga zimmenya nzire kuza omusajja gwe simanyi nti agenda kuntwala mbunjoze
nzira ku bintu oba ovuddewo waliwo ababinyweramu ng'ojja okukoza amasuuka waliwo waliwo ka video ke nalaba ak'ebi t-shirt mu musiyo mutano abakola weekend marriages nga ki t-shirt bino ebya bitabeerako Lakers akasinya kamera kekamu oluvaayo nga muneba agamba naye bakyala batombagala ki t-shirt ekyo buli ajja kyayambala. Me, I don't want to prove anything, by the way. Nyinga onya kyogedde kyakasi avoka tubere serious bw'oba oyenda kale ali sisuso kyuso obuchwaki no kwesa abana abalaba abanyo bannanga kwesa bamugamba akonnokako onajjanga kujja okukozesa kumba bakakozesa balinga bataano bamanyi nobba ebisobola bali abaali beggulira naye nga munnange buli omu alina kopi bolowooza era beesangako yajjako omuwala nga bali munda nga waliwo omuwala azze oba yali yeerabidde ki n'agaana okuggulawo omwana n'akuba oluggi ne bamukwatawo n'agenda. Nze ebyo sibisobola kubanga si balokole kyovala abaali babonaabona tetugaa nti abalokole tuswalamu kogamba obeeramu entiisa bannange mufune ku basajja abatya Katonda by the way nze nange ekyo kintu kyensinga okwebaliza Katonda mutuufu olaba abantu abamu nogamba ne bannaye bwano obulamu babutwala batya ffe ku campus twakyekola kyali kigemu naye nga kirungi nnyo okufuna omuntu ng'alinamu embala y'okutya Katonda. It's not oba musiraamu oba ki naye oli yenna omuntu yenna kasita aba ng'alinamu entiisa y'obwa Katonda n'akiraba atya nnyo ng'alinamu entiisa. Abazadde abamu tumanyi ogamba omuzadde n'otuka n'obivaako abantu n'otuka n'obaleka naye eri entiisa ya Katonda kubeeramu erumiriza ebintu ebimu n'obyesalako nebikuyitako Katonda n'alaba atya wawo n'obya n'obusungu nga buyitiridde nene weekomako wekanweka lwokuba olinamu entiisa inogamba enaakola kineeno oba katugeze nga waneeno tukyankalanye ningamba bwe naamukuba oluyi n'asala empi zonna zonna n'esala ku gundi kunagamba kinaalabika kitya ebinyiiza era bibeerawo naye era tewaliwo nsonga ekubya munno atera ogenda okulaba onyiiza nnyo nogamba kansoke nfulumemukko kyekyo abasajja abakuba abawala oyo mukulu munno that is bad naye mukyokereza oba oli musajja nkuba ebitegeoba oli musajja oloza wangula ewansasula kulapatiyo omusajja ajja kutipa omulawo no kati oloza lwokuba gwandiisa emmere gyenkuliddeko yiyo embaga yammwe ebadde ya wiiki kyokka ate mulina omwana ali myezi emeka omwana tanawaweza mwaka wa myezi emeka mwakola binga tamunakola mikolo wembadde njijaawo I'll talk. So in the process eyokubeera awo nga nze simanyi wa mwami Sebalamu so time came nga tukuzeemu awo tuli ku campus so it was the first time I know it was the first time me to go to his place and things happened so fast. I went inside soka never back out. Sina kogera bidonga nseka. I'm not bragging. Si kirungi. Era abana bobwala mwekumire ddala. So things happened so fast. Era nokuba nti omwana yakula natukakawo emikolo teginatuukawo cause I wasn't around. Nekwekamu ku mwami wange kuba we knew what we did wasn't right and twali tetwagala kwongerako bibi birala so netujja twagenda okweexposinga ekintu kino and people didn't know about our baby bagenda okimanya nga already tukoze enteekateeka ez'emikolo kiva baga emikolo egisinga gibanga omukazi ali lubuto bagenda okimanya nga already enteekateeka ziri in process nga tugenda kutukuza because we sinned before the Lord. It's not right. So netusalawo tutukuze mangu ng'omwana we tanakola ki
tanakula. But it's not good. You should be patient with yourselves, girl child. Temugamba nabali bakolawe bati naffe tukolewe bati. Abantu abasinga bagamba nga gundi akola bwati ne bwati. Sometimes bisobola okugana. Bisobola okubeera nga byanjawulo. Because not all men nti azadde before marriage. Akola emikolo. Some of them kasika kuzaala matandika kulabanga kitagasa. And sometimes even things don't work out as we plan, but just we thank God at least we have taken a step. Nenga tetuli mu kubragging ffe kye tuliko ne waffe tuli kwagala kutukuza maaso ga Katonda, maaso g'abazadde baffe, tusobole okutukuza obufumbo bwaffe. Kati omuzadde awulira atya agenda okitegeera mbu olinda yakimanyako omuzadde owange yagenda otegeera nga kiri too late nga lukulu nga nekweka n'ensirika just not teyafana nsooka n'akaaba mwawo n'agamba mwana oh my god kitaawo mu kkanisa ngenda tunula ntya nze bambi they were so disappointed just no they were so disappointed era bambi mama wange omulungi ne taata wange basaba mu nsonyi ne batusonyiwa naye era still tusaba ekisonyiwo nze n'omwami wange and we promise nga we tutekinze no step mu kutukuza kuneeno tugenda bimalayo paka era tetugenda kuba disappointing again tugenda kubeera example nungi tusobole okulongoosa ebyo byonna ebyakolaki ebyasoba kati omwami wamugamba ndiruto teyeesikamu manyi beekyanga awo by the way he didn't nasooka nentya was he supportive of course I love my man so much by the way people change kasita manye embeera ate okusinziira nti naye yali asoma biki so nasooka nentya ningamba obansirike simugamba ninga naasobola nti okubeerawo so I went wasigala okyabirako bane gyewalaga nali waka by then when namugambira ne tubalabye tubala nendyoka ngenda naye nali waka we namugambira nasooka nemugamba nangamba olimba nemugamba nedda sirimba nasooka nasiriikirira bambi teyareactinga oba mbeera embi biki yasooka nasika ndoza nakirowoozaako nasiriikirira namala nangamba oba oli serious then what is next awo netugendako mu ddwaliro netunantansantinento biki what so akoze omulimu omunene nnyo era mwagala tansuuliridde all the journey teyagamba ko nga mwendagana naye omanyi enjo tulugimu enjo teyakikola okugatta ekibi ku kibi kiba kibi ku kibi tewakirowooza nako omuwala agenda okukaaba nga gyeka clip kano ze bakamugamba okujja mutabala nedda by the way it is bad ogwo omusayo gwoyo gutalina musango bambi gubi nnyo and it takes omutango omunene okukisasulira ekyo so that's why nabagambye you be patient with yourselves osobole okwewala ebizibu ng'ebyo you give yourself time oleete omwana ku nsi ng'ate era togenda mubonyaabonya olw'okuba nti no tolina kujja mu lubuto ate toleeta mwana wa kubonyaabonya oli abagaba buli mwana omukisa gwebazaala no give yourself time tekisinga obukulu kati omanyi kati katugende tukuze katugende tukole emikolo era twagenda abazadde bonna otuula biki nga ffe twaseetinze eddanga bambi ate by the way we thank our parents kanyumye nabungi nebaza abazadde abanzalira omwami wange abaffe abanzalira omwami wange mwebale kunzalira omwami omulungi banayeseba musajja mugonvu musajja mukakamu ali so understanding mwebale mulambika bulungi ate ne mumukuza nga alina embala y'obwa Katonda kinyambye nnyo nze ng'omuntu nti sometimes ne muba mu feeling nga muli so down mwekwatako ne musaba era mbebaliza ddala mwebale na kututegeera thank you for being supportive by the way abazadde baffe olwakimanya ne bamanya nti bano abaana bali serious they supported us
bagamba kale musazeewo kutukuza nti they supported us still now. Yeah, mwebale nnyo era tubasuubiza. We shall stick together forever. Temujja kweta. Yeah. Halimu akateketeeka emikolo. Kati omwana nga maze kuzaala awo. Amaze okuzaala. They didn't know. Kati awo n'omuvinga ino wange obeera naye. Yeah. Awakkiza nga kati ako kimune tayi kyakola. Kende mbeereyo. Yeah, we moved in together. Bwazaala was he supportive? Asajja kanze ndi busy nnyo genda okuba nnyo kwa practice. I'm a C-section mother. Wow. Namwe ababadde bamufuma obunene. Balekerawo. I'm a C-section mother. Tebatukiriza kusala weight ng'omwana tanaweza over 2 years. So kati yali supportive. Sali yeno, I wasn't decide. Nali ewala. Naye yali supportive esimu yakuba nze bangamba nga yakubira nga amasimu ga kumukumu. Yaliwo paka everything. Manya nja C-section. Uli akagabi we kakaba. Gabi tunatera okumala. We about to finish. Kati mukolo ga bulungi gwasanyo. Mugenda okulengera ate banna Uganda ab'emitima emibi. Banna Uganda ab'emitima emibi. Aina Uganda. Efani mwabiteka kwa account ku TikTok yani. Byasokera ndowooza bawo. Nze yasoko teeka ku TikTok yo. Nze nasooka teeka ku WhatsApp ne ku TikTok byasokera wa mukyala. Nze yasoko teeka. Bujete bitambula kwolo byatambula okufa. Bali bakuba. Na speed ya kizungirizi. Bali bakuba ne bandi ndikitoze. Bwe nakera ku macha nendaba bi message ebyo. Ningamba obuna ali mu mbeera ki. Ono yasoka yalalikirira nnyo okusinga. Nali nkyali ku mulimu. Omuntu akube ebifaanyi. Banne preso jateka ebifaanyi babirabe. Yakuba ekifaananyi ekibi. Ge mazima. Ekifaanyi yeedikinga nnyo omwami. Nze nante editinga. Nedda yalaga omwami gwe kino ekifaananyi. Labayo. Alagira ddala omwami muto. Nele omwami wange muto. Nati balaga nti muto nnyo. Banyenga ne wobeera gwe. Kwa account eno gambira ddala. Mwami wange muto. Muto yenga ye naye just bano bakisusiza munyo. Abantu. N'ekyo kifaananyi n'okiraba tikiriiridde tikyawukana nnyo. Kuba ninamu wanene kyali kiriti. Katwe ku kirala. Kankino. Kyemugendo tuwako. Mutoni kufanya byembaganye tukoteeka nga muri ku mukolo. Cholule nziro ndi mutano kabaseke. Banye mugeye ku simi ya Tony Construction Company mubenga muzimba amayumba adwe ya materials bene bina chain link installation by 90 interiors by na adwe ne every machine basanga wa Kampala na Bingo. Musitule mubanga mbuse buse 0758821603 Mpala 21st tuli yao wa strongman ku scenario man akabye nwane katata kaka nakafaananyi okalaba enjawulira nti kaka kano ojja kampeerezaako osafika watoni waliwo kyekimu ekifo kiri edite kikwatemu yadde nga wekiva ku kamera abantu bayomba buyombi. By the way, I want to thank my service providers before we go. Itob Media, Sangibwa Nansana, thank you so much. You did a wonderful job. I'm really. Temwagwa mabanja omukolo guwedde. No, by the way, femikolo gwafe gwagwa temuli yadde. Tewali era wabali yabanja je. Sate mwazi jamu abana. Twetegeka omwana omulaba ibanga lyayina. We gave it time. Twamanya nti nolumala okuzaala we have to tulina okuzaako emikolo. So twakiterekera mwe mwamenya nnyo bantu nti bannange mutu weyo mwatusubiza. Nedda n'abatusuubiza. Of course, twalina a meeting obutonotono with the close relatives and friends. They gave in what kati mwe mwakola omukolo aba basubiza sente bataba ombasanga mbasekera kati babagamba ki nedda nze abamu okay like me personally some of my friends bambi they approached me katuwunzike nze lindako malirizo okubira service providers wange akalago Top Media mwebale nnyo Remy Touch, thank you so much. Asangiwa oku Pioneer London Chamber awo
simanyi namba naye bambi thank you so much. Yakola ka makeup nze nafuna gundi nabadde mbagamba nafuna stress nenkuba pimples gundi naye bambi she did a good job. Era mwe babadde bangamba mutuge no. Botuge makeup artist tu. Ebagambye mutuge ne Uganda. Mwe mwa commenting ambu bambi kito ne makeup artist mwe yamukuza. I want to thank But the makeup was good. Just Streets. Thank you so much. Yakola cake ne juice. Just Streets so bambi yakola cake. Thank you so much. In lower. Hey. Thank you so much, darling. You did a good job. Nita Bridals. Oh, Bana. Thank you so much. The service providers bange bonna mbebaza mwebale nnyo and people who supported us. Thank you so much. Bamaids bange mwebale nnyo, my matron, my family, my husband's family. I know. Mwebale nnyo ate bana banjagala. Mwebale nnyo kunjagala. Era nange ngenda bagalira muganda. Sine bagamba mbosanganya zala osanga mbala. Anange obadde ki? Babyogera abantu. Olio wange newe mbeerawo nga nkoye nga mpuya saagala fumba nga ngenda nga nfumbira ngafumbirako nyazaala Bana he's so sweet, she is so sweet just now. Ate family ya Katonda and I'm really grateful. Kali bigamba bino tebaba depressing obamalamu amaanyi bibayogera mbo mwami muto soko. Of course ng'omuntu amanya amazima nze personally tebyakosa. Nzama byasoka kunyiza mukatono naye nemmala nembyesonyiwa nobireka nze I wasn't touched at all kuja kale mulimu na comment ezimu nga nange zansanyusa eza kusesa na comment ya kusesa comment waliwo ya commenting nga nagambu ono musajja ali imoto anti twa posting aka video akalaga jani ya fia sinyaze kubanga tuchachuka ani almost constant proof nange nenchira ni moto banda omwana affe gabi akaba katuberekereze najibulete omwana affe mubere bulungi banda onabika busembayo aba soko ninabe njagala okutumira ko batumire ko mutu gwaffe kantu nene mu kamera nga batumira bane ntumira munabe tambuze ko ali waggulu tuli mu maliriza ntumira Sezala wange Mr. Mubiru Robert yonaji oli ulaba kanuka video nkweyanza nnyo bambi wali tutegekera mukolo gwali bulungi nnyo and webale kubeera mukwano gwange bane Sezala mukwano gwange nnyo twogera bulungi nnyo waliwo otuuka abasezala nga bati nina mukwano gwange yakola emikolo nga Sezala ate yayagala ogiremesa Sezala oba yali anywamuko nga sometimes mukuya kakati mbadde teesa tujje mwezi weguti tongamba bate mujja obuntu bwe mbagala tubule na musajja mukambwe naye wange musajja mukakamu ankwata bulungi twogeranga mikwano entuteesa so Mr. Mubiru Robert yonaji oli webale kubeera mukwano gwange tweyanziza nnyo byonna byewatukolera ku lunaku luli ntumira mikwano gyange gyonna egy'oku church omusumba wange Moses Zirimmenya n'omukyala Anet Zirimmenya mbatumira mwebale tukuza nga tulina ensigo y'obwa Katonda nga tutya Katonda tuli basanyufu nnyo bambi bazadde bange abanzaala mwebale tusupportinga throughout the journey kuvanga twakatandika ne mutugaidinga mutubeereddewo obulamu bwaffe nakati era mukyali naffe mukutugaidinga n'otusupportinga in every aspect of life. Omukulu Paulo mikwano gyange gino esatu bana ejanjawulo nnyo omukulu Paulo yiga simanyi ngeri gye nyinza kwebazaamu naye Mukama akimubalire abadde empaji nnyo mu relationship yaffe noli owe China Paulo oyo abasinga kale bamulabanga muntu ali awo ali fane tebamuwa nnyo makulu naye ate he's a good guy. He does what even some people who are very close to us chebatasobola kukola so not like atunacharinga not parenting cause he's elder atusingako bukulu Mr. Yiga Paulo tweyanziza nnyo omukulu Katalaga Israel is my friend twasoma naye ankutumirako nnyo webale nnyo ku relationship bambi tusiima nnyo byonna byewatukolera throughout our journey Marvin Kirabo nkutumira nnyo and Shibera mwebale nnyo bambi you have also been a pillar in this relationship
Tisobola kuteebaza linda kwatini asembayo Mr. Sengoba Emmanuel Emavia family mwebale nnyo bambi. Mr. Sengoba Emmanuel by the ye CEO wa Top Media company yakwata video n'ebifaananyi ebirungi. They do nice photography and videography. Tweyanziza nnyo bambi support gye mwatuwa nammwe. We appreciate you so much. Yeah. Akatalekeka, my husband is a pharmacist. Hey. Tugenda wakuba business basi. Pharmacist. Yeah, mujja mtusupporting. Kavideo nakataddeyo ku TikTok yange. Pharmacy esangibwa Chebando Nansana. Mujja mtusupporting ne ku Itobo abeerayo. Nange nina business ebinda. So I can't wait you guys to support me. Thank you so much. Mwekumireko ku Shalom 256. Agambye ebinda. Yachi nanti Njajje revealinga. Nga time etuse. Yeah, thank you so much. Banye mbajale belungi mbere bulungi mwera.